nali ndi mu America muganda wange ono gwe naleka akuuma embuga nampeereza obubaka owekitiibwa Twaka Awazi nti abataka bano bagenze Entebbe. Ne mugamba bagenze Entebbe ti ne mugamba wuliza embuga kubanga embuga eyinza okuba nga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi. Ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bagudde mu kateebe era n'akikola. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwaŋŋamba nti abataka bagenda Ntebbe. Omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi. Ne mugamba n'akatono. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abataka Ssekinoomu oba lya lukiiko lw'abataka nange simanyi. Obutaka kakati abataka baba n'ebitebe. Ffe ab'omutima tusibuka ku nnyanja ebbaali mu Buddu waliyo empuku jjajjaffe Namugera Kakeeto mwe yasooka okusula ne katikkirawo omubereberi ayitibwa Mayiga biri bbaali ku butaka eyo Namugera Kakeeto gy'afugira. Kati Namugera Kakeeto agenda kufugira mu Kabaka njagala. Abaffe wefumbe ebakka mugenda kuvaayo mujje mu Kabaka njagala. Ab'Engonge mugenda kuva Busujju mujje mu Kabaka njagala. Ate ab'Enjovu ate Nyenyenyanga. Mu Buganda buli mukulu wa kika alina embuga ku butaka. Muteesaasira afugira Butambala e Buteesaasira. Kalibala Ensiisi gy'afugira. Kaliika Ebuddu ab'Endiisa, Emulema ab'Ente, Essagala Buwaya ab'Emmamba, Ebuwanda mu Mawokota Bakkojjanga ab'Engabi, Erwadda mwina ebizibu. Erwadda nkimanyi ow'ekitiibwa takoowa kunzijukiza kiyimba naye Erwadda kiri wano mu Kyaddondo. Buli mukulu wa kika alina obutaka bwe wasinziira okulungamya abazzukulu abaffe fe ab'omutima abalamaga buli mwaka. Tugenda kulamaga mu Kabaka njagala oba bbaali owekitiibwa Mulago gwe mukulu wange mu kika ogenda kulamaga mu Kabaka njagala oba bbaali. Namugera Kakeeto tiyabaddeyo fe ab'omutima tuli bagomba eri Ssaabasajja bannange. Owekitiibwa Bwanika Sheikh tunaalamaga luddawa baale bano bwe bagenda kuba bano okugenda wa pulezidenti tebagenze kufuuka ba NRM. Tibwe batuuse eri ne bambula amasaati ne bagasuula eri ne babawa uniform ezaki eza yero ne bawanika ekigalo. Bagenze ng'abataka baaki. Yadenga mu kaseera kano Omuganda ayinza okwebuza lwaki kizze mu kaseera kano number 1 oluvannyuma lwa National Resistance Movement okusuulibwa ettale mu Bwakabaka mu Buganda mu Buganda yasamba ababaka b'NRM bonna baminisita bonna ne baba swaza ne balagira ddala ekituufu nti omukulu waliwo ekizibu ekyagwa mu ggwanga Buganda era tusaba okitereeze. Singa ze ensonga ezabadde zibatutte nti Your Excellency ffe nga bannannyini Bwakabaka nambeemu nga kiwaga mu 1966 nti wali weetaaga okuzzaawo status eya Buganda before ebyaliwo mu 1966 kino kye tulina kati si ye status gye tulabako number 1. Ekyokubiri Obwakabaka bwe wakomyawo era tukwebaliza ddala naye ebitusoomooza nga bannannyini Bwakabaka bye bino. Nze siwakanya kyakugamba nti yes ekyettaka that is ekyo nayo kirigu naye ensonga the presentation Abaganda bambaga twandisuubidde okuwulira ensonga ez'essimba nga bannannyini Bwakabaka ze bagenda frontinga kuba mulimu ebyaffe mukadde wange mulimu okuzza ebintu bya Buganda
ebintu biyitirivu nnyo ensonga ssemasonga ze tulina okubeera nga tutunulako bano bonna bannannyini bwakabaka nsuubirira nzikiriza bibakwatako naye okudda mu wa President Museveni kirungi emirembe awamu tukkiriza waliwo we giri naye mirembe giriridda wanga abaana ba Buganda gwe kennyini gwazaakyogera no buli lunaku nti abantu bali mu bitundu ebitali bimu nga bakoza toosi z'Abaganda mu musaayi gwennyini nga bakutte omugati ne batosa nga bakosa musaayi gw'abantu bakoza mu musaayi gw'Abaganda gwokkiriza nti ddala kituufu eddembe weeriri are we peaceful in actual sense ekyo kye ba pulezidenti nze omutaka wa Lusimbi ensonga ofiiringa noga nti I was contented abakulu abataka bakiikiridde obwakabaka ekyo nsaba okikuume ng'ogenda kizza ng'ekibuuzo essebo nti emirembe egyayogeddwako ddala weegiri tudde wali nti abataka saagala obatwale nti nga bagenda okubeerako ensonga ze boogera ne pulezidenti basobola okugenda okwogera nga bannabyabufuzi kyovola nkugambye nga bannannyini bwakabaka bapulezidenti ng'ensonga ezibakwatako ng'obwakabaka kati bwe bagenda abaaliwo bayinza okuba mu bagenze tekuli kwaba abaaliwo mu 86 tekuli bakyaliwo bagenda okusaba obwaki obwakabaka naye obwakabaka obwasabibwa kabaka n'addawo n'abakungu abaliwo bakkiriza abantu bano nti mu Buganda balinamu ekifo era balina loolo mu Buganda gye bateekeddwa okuzannya oba loolo yaabwe yakisiimuula nga tetunagenda kubiri kimanya bino bibulako naye ne kino ekitono kwe tuyinza okugamba nti tutandikire okuzimba waliwo obumu waliwo harmony nti tutandike kale tukkiriza tufunye Ssaabataka tufunye abataka baki ab'obusolya tufunye abataka b'obusolya tulonze n'abakungu abataka ba Buganda tulina ekyaddawo nga bwe nkugambye ti Ssaabataka waali tulonze abakungu naye waliwo obumu mu Buganda waliwo ekintu ekiraga nti no tuwadde obukulembeze ekigenda okuba nga tetunaba kugattako kino kyaba n'okugenda eri naye wano ewaka ettaka lyaffe lyali litunyagiddwako omusika akomyewo tuzzeemu ne tutuula ng'abaana ba waka ne tumanya nti gundi yali ali mu kifo kino gundi yali mu kifo kino gundi yali mu kifo kino oba waliwo kakiriiki akalowooza nti Buganda kateekwa oginyaga era abantu abalala bateekwa okusambirwa ebbali buli omu n'akola byakola ki abataka tubajjawo tutya n'oteekawo kkooti ya kisekwe ya kangalu omutaka tugambako jangu wano tukugobye ku butaka oli ku nnannyini bwakabaka gwe lwaki oyogera bwotyo awo tukugobyewo kakati bo oyagala bakole ki kapa singa ogitaayiza nenoonya weeyita nga buli wamu ogaddewo ejja kutaagula bwe kasita ogiggalira n'ofuuka agikuba emiggo bw'eva eri ng'emanya omulyango gwe guno ng'ekwolekera kakati gwe azze ku bataka n'obajolonga n'otuuka n'okubaagala bakube engatto z'eddagala kuba obaddeko gye weesiga nabo bwe baayitidde mu ttaka bagguseeyo
kati zijja kwabika emipiira. Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. So kano ke kaseera kennyini Kubanga embiranye ejjoogo lituuka ekiseera we liteekwa okukoma. Kakati mwe engeri abataka gye bakwatamu ensonga zaabwe ate mmwe mugirabira ku ddaala lino eryammwe nti bajajja abataka nabo bateekwa okwambala ekkanzu ezikunukidde batambule ku luguudo lwa Kabaka njagala nga beekalakaasa. Ayo si siteeka y'abataka ba Buganda. naye oli abajolonga abayagala okubakubisa engatto zaabwe engatto ze yaani amukozesa eri anti amaanyi agajja wa. Yes. Bo bagenze ku ddaamu kuga bagenze bajjeko gali amasannyalaze bujjo g'ogamba tujjeko switch strategy. naye ekyobumativu nkyayagala okumanya ensinkano eno oli mumativu nti egenda kugonjoola ekizibu ekibaddewo. Tunaalaba abataka okuddamu obuvunaanyizibwa bwabwe nga babutuukiriza. Abakubise engatto tunaalaba nga addirizzaamu. Tunaalaba nga bannannyini Bwakabaka ddala ekituufu bazzeemu okuyimirira nga beetengeredde. Singa abazzukulu baabwe banaategeera ekigendererwa ky'abajjajjaabwe ekyabakozesezza kye baakoze, obuzibu abazzukulu kwe kusigala nga tebategedde bajjajjaabwe. Olowooza lwaki tebaategedde? Lwaki tebannabategeera? Kiri kigazi nti abazzukulu oba tuli mu kiseera nga Buganda eri mu njala, tolya munno. Yes. Oba guli ku nfuuzi oba ani amuwadde akatebe. Abantu nga bayala kizibu okulwana olutalo lwe bategeera. Ne bakomanda baabwe oluusi babalema okuwuliriza. Yes. Kuba ye oluusi aba ayagala genda yalabye eryenvu ayagala okulinoga ate bw'omugamba bw'onootambula mu kiseera bwe kityo oyinza otukwasa. Kati obuzibu bukyali bugazi ku lw'Abaganda nga bwe nkugamba nti Abaganda abamu tetumanyi. Abaganda tuli banafu. Abaganda tetulina bukulembeze. Kati Abaganda abanafu baagala nnyo okuba empologoma efudde. Yes. Naye tebasobola kukuba mbwa nnamu. Embwa ennamu bwe baboggolera badduka ne babuna emiwabo. Naye basanga empologoma efudde beekakaba ne bagikuba emiggo. Nga balaga amaanyi bagalina. Kakati balaba abataka bangu bakukuba. Naye engeri y'okununulamu abataka tebasobola kubeera nawe mu bwongo. Mu programu ezimu ezisembyeyo nkootinga ebigambo byewantegeeza bwoti nti President Museveni anenya Obote olw'okukola era yaga nti yakola kibi nnyo okulumba Obwakabaka mu ngeri bw'atyo
yalina okukozesa obukodyo bwonna okulaba nga ayingira nga tewali nakutta obakola kyo bakugira lubiri naye nga asensedde munda. Era statement yo nengikwata nonga nti ye kaakati kyagoba omukulu okulaba nga channel ezo zakozesa nga tatadde maje mu lubiri bikibwe bitu naye nga akozesa strategy tactics. Ate ezo nsomesa ku nfuga ya divide and rule. Omukulu si byaliko bineeno eri kye yanenyeza Obote nti Obote namunyiige yakola bubi nnyo ekira kyali kibi yabala bubi. Omukulu tolooza nti oli akubisa banne engatto kati alese obagize ne bakubisa engatto minisita we yamututte yabayise no batwala be bakubisa engatto nti mujje. Ati okugambye nti Abaganda bino nga bimaze okubaawo ffe ng'Abaganda twategedde abagenze twabategedde kati bwe tuba tetwabategedde bayinza okugwa mu mugga ne gubamira kyenagambye nti agenda okukola olutindo asobola okusindikayo omuntu nga ddala ekimusindikizaayo agenda gwa muki mu mugga naye nga bamusaddaase agweyo naye bakole olutindo ku muki naye ate bwe muba nga temumanyi musobola n'okusaddaako omuntu olutindo ne mutalukola kuba temukola ki kati kyenkugamba nti Abaganda tumanyi abataka bano bwe bakola ekyo waliwo ababatuukiridde boogere nabo mu ngeri eraga nti no bwe weetaaga okuyamba tubayambe bongere okusimbula okugenda mu maaso oba byonna tetubyetaaga kubanga tetunaba kukola byonna bye tukola tuteekeddwa okusooka okumanya bano be baani nti be bajjajjaffe abataka b'obuki b'obusolya singa babagabana oba singa babaawulamu tuteekeddwa kukola ki okugenda ew'omukulu bali supposed okugendayo nti nedda oba ye bwe kiba nedda baani abateekeddwa okugendayo nti gundi ne gundi bwe bagendayo bwe badda bababuulira kuba waliwo okugamba nti wamala gwojja okugenda okukiikirira ffe bwodda n'okola biki n'okola bibyo kati lwaki njuki teyeesitukira kuba ne wamala gwe twadde tusuubira ye taata kaasigale wano wamala alina amaanyi akole ki agende naye wamala bw'akomyewo azze wowe waka ate eno waliyo ebibuuzibwa kakati tuyinza okugamba nti abataka tebakyalina bazzukulu Abaganda ne bagamba nti kubulwa mwana kwesitukira abazzukulu abali betwaliyise nti nno bakiikirira Buganda bamanyi bana abataka b'obusolya ng'abantu abakulu oba bo babulaba ng'obusajjasajja obugenda gye bali okulomba kuba engeri gye bajja emmengo balina gye bava walala abo abakungu boolaba bannaddiini be babalonda bannabyabufuzi be babalonda ne babakwasa Kabaka ne bajja ne bakola ki kati tebalina lunaku lwe bassa mu bataka kitiibwa bannannyini ggwanga lino. Mukulu Njuki, statement eno gifuna otya nti bannannyini oba bannyini bwa Kabaka in quotes bannyini bwa Kabaka babagulidde ettaka kwe bagenda okuzimba ofiisi zaabwe. Statement eyo si nnene nnyo. Nnene. Bannannyini bwa Kabaka
babagulidde ettaka era bagenze wani ekitabo basaze nakyo nade simanyi gye tugenda naye ono akubuulidde obwananyini bwabwe mu history naye ate abakugu bagamba atalina political power tabeera na ttaka atalina maanyi ga byabufuzi ne bw'abanga ye nannyini wano tewaba waki tewaba wawe n'olwekyo kye bagenze ewooyo alina obuki amaanyi g'ebyobufuzi ne bamugamba tulina akataka ke twagala okugula wali kaliyiika 2 n'ekitundu bakagala miliyoni za $2 n'ekitundu ekintu ekyo tekikweraliikiriza muki anti oteekwa okubuuza nti abataka okutuuka ku kino kyavudde ku ki okutuukaawo okugamba twagala mutugulire yiika zino 2 okusaba mu bufunzi okusaba bagenze wa president ne basaba babagulire yiika 2 tebamuganye nti tuwe ssente bwe president genda otugulire yita nannyini ttaka omuwe ssente ze fe otukwaseewa tuseeko yafeesi zaffe n'ebirala projects eziri development kuba gwe tomanyi nti n'abataka abamu tebakyalina butaka wembadde nzija buli bwe twogerako bazze bulala nsimbi bwayogerako mu bitabo bye Profesa Lunyigo bwayogerako muki nti olwaleero ebika kumpi nga 15 tebirina buki butaka kati bano bagamba nti olidde weetuli ndowooza nze tero kikugamba nti abataka weebali ne Kabaka waali ne tebakyalina mugaso tetubawulira tetubafiiringa muli nti tuli nabo tubalaba weebali naye ekitiibwa kinene kiringa ekya benze empya epakingiddwa wali naye nga benze eyo teriiko mipiira nga n'amafuta temuli oba tugambe kano akakuba gundi akagizi woteekamu ekisumuluzo nekola ki tekaliimu yonna weeri nnungi mpya matiri bona naye tesobola kusimbula naye bagamba omwana ali wali akoze eki alwadde be bataka bajjajjaffe abakulu b'obuki era bano kyekibalabisanga ebisiimuula byabwe twagala kusisinkana Ssaabasajja Kabaka tulina ensonga mulina nsonga ki mujje Butikkiro abataka ne bagenda Butikkiro naye kati mmwe ne mubeera awo mulina bazzukulu bammwe temusobola nakubajjamu ssente n'atambula n'akola ki n'agenda enkeera Kiwalabye Male n'ajja nakate mwe bwe munatutawaanya ennyo bwe tujja Kabaka yalina obuyinza okukyusa ennono za Buganda ne mu masiga abamu tuyinza obbajjamu ne tuteekamu abalala basobola okukola nga nekyayogerako takitwala ng'ekikulu kati basajja batwoyagala bakole ki omutaka ne bamugamba waliyo olukiiko oba waliyo omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka n'atambulira ku kabooda ng'ekkanzu agitadde mu kaveera atuuke ku tooyi eri okumpi wagenda okuyingira ayambale abo be bataka baki kati omuntu bwagamba twagala tugulire wano poloti nze ndowooza balina kye balowoozezza ensi nga gyekola ki nga gyegenda era abantu abasinga ekyo bawulira nga abataka abakoze ekivve naye abataka basisinkana Ssaabasajja Kabaka ne bamugamba ensonga eyo ey'okuba nti baagala ettaka
n'akwata ettaka liri we bayita Ministers Village Ntinda. Olaba wali Butikkiro. Okay. Olaba ku Lubiri. Manyi ntegedde mali manyi ogambe n'oke. Naye olaba wali Butikkira wali Eagles Nest. Bulungi nnyo awabadde. Ettaka eryo eriri awo lye baali baguzizza Sebalamu. Actually kati tekuliko nagundi UCU UCU eri ku Butikkiro bakutula kulya Butikkiro. Anti kati yavuddewo mukadde kati eri wansi awo nga ku Eagles Nest. Oludde kuyitawo UCU webadde ku Butikkiro kwennyini. Naye lino eriddako eno. Daka eri wano eryo lye baali baliizingako myaka. Yes. Olaba kagundi Kakyagwe Road we kali. Yes, lino likirira awabadde Eagles Nest awali Eagles Nest yawo ne ku mukono guno. Ntegedde omanyiwo. Kati ettaka eryo Ssaabasajja Kabaka n'abawaako ekitundu. Baba bagenda okutandika okukolerawo. Kiwalabye Malaba agamba mumpe ekiwandiiko kiyabawo ekikakasa nti yabawaawo. Era ettaka n'ali bakola ki? N'ali balemesa baagala ddiguza Sebalamu. Era abataka ne bagamba naye lwaki tetwesalira amagezi bino ebyokufukamira ne tubikola ki? Bannannyini Bwakabaka. Ne tubivaako. Ne Kiwalabye Male yakedde ku makya n'agenda mu Lubiri n'ateekamu ebbaala. Genda wali nga ku gundi ku Kyoto Gombolola. Olabe ebbaala eyo eriwo. Kiwalabye Male bayinza okuba bamuwadde ebbaluwa emukkiriza ku Lubiri okuteekako ki? Ebbaala. Naye bube bajoga bajjajjaffe abaki? Abataka bo. Kakati abataka mwagala bakole ki? Kyekugambye mwagala bagende nabo besibe ebigundi bagende mu kkubo beekalakaase. Naye bano amaanyi bagajjawa bano. Agaga bajogesa okutuuka ku eseeyo. Bano abataka bali entitled okubeera ne Kabaka. Bali entitled okumanya Kabaka kyaliko. Yes. Be bannannyini bwo. Naye n'okeera ku makya nobagamanya Kabaka yagenze Germany kola nga tebamanyi na kyakola. Ng'amaawo mwe muli n'abalina obuvunaanyizibwa okumujjanjaba obumukwatirako ddala. Yes. Nga tebamanyi wabula ali Germany yagenze kukola. Bo bali eno tebalina na kye bamanyi. N'abazzukulu ne bababuuza bannange Ssaabasajja Kabaka ali kuki nga tasobola kubuulira wadde ekigambo. Buli omu abuuza munne Kabaka yakomyewo, Kabaka yakomyewo. Naye Pulezidenti yabadde awa n'amaki? Era Pulezidenti mwalaba nga akwasa Charles Peter Mayega ebyapa. Kakati abataka be bagendayo nabo bamugambe tugulireko wano. Bali wabawa. So naffe tuwe. Naffe tugulire kana akataka tubeereko kye tukola. Nga abataka ba Buganda. Ekigambo strategy nkitegeera kati. Kati ntegedde amakulu gaakyo mu mboozi eno. Bo tebagenda kulwana lutalo. Yes. Babawe kana akataka. Bw'aba Pulezidenti asobola akabagulire. Awo wonna batuttewo. At least kana akabagulire. Ne Ssaabasajja Kabaka we yabawo. Kiwalabye Maleera yabalemesaawo. N'agenda ne mu Lubiri n'ateekamu ebbaala. Kati ye bwana abagulira kano. Kale kabazimbe woofiisi eryo batebalina butaka. Bajje mu ofiisi zino. Tugambe. At least babeereko awo nga bakuumira bazzukulu baabwe. Wawulira ab'empindi nga bakugamba obutaka bwaffe babukoze eki? Yes. Babututte. Owegundi ow'ekinyomo wamuwulidde. Ekibira kyaffe bakitutte. Aba National Forestry Authority. Ebika bingi. Bwe gende ebuwaye waffe. Olabe ekiriyo. Gende wakijje bubiro. Nkumenyera ekindeke ki. Genda mu Bendiga. Ewalwomwa Embaale Mawokota. Kati abo be bataka betwogerako. Naye bwe nabadde njogera nakugambye nti at least twalitandikidde ku katono.
ne tugamba okay nti kati kyetwali twagala bakizizza naye kati kyetulina okusookerako kutuula kati gundi nsabodde mu kifo kyo gundi dda mu kifo kyo gundi dda mu kifo kyo naye ogwo si gwe mutima oguliwo waliwo ka gurupu akalowooza nti kagenda kuzza wano ebya Saapolo kaggwa njagala onsomere wano nga sinasomawe abakulu okkiriza nti ddala kituufu badde batuuse ku kisenge buli kimu bakikoze kyonna kikoleddwa buli kimu kiganye nga last resort nze njogera bigambo ebiva ku lulimi Katonda byampadde nsomera kano akantuka ndowooza okakomye wano ompadde nsome ekitabo kikyali kyekimu The Struggle for Land in Buganda 1888 to 2005 kyawandiikibwa Samiri Lwanga Lunyigo page 156. Opposition to the Buganda land settlement of 1900 was formalized through the formation of the National Federation of Bataka in 1920. Joshua Kate, the Mugema, a senior Mutaka, and a man who had refused to sign the 1900 agreement, was its founding president. James Mitikabazi, the Kasimba clan leader, became vice president, and the educated and articulate Daudi Basudde, the secretary. Introducing their newly formed National Federation of Bataka to the protectorate government, Basudde and Yuda Mukasa gave the reasons for the formation of the Bataka Federation as follows. 1. To put our Kabaka as a proper footing, such as it was before His Majesty's government came to Buganda. 2. To return all Butaka clan estates to their rightful owners. 3. To restore our clans to the position they used to hold and demand clan representation to the Chief Judicial Assembly, Luchiko. Yeah. Akatabo bawandiise kuki? Ku opposition. Nga opposition baani abagiteekawo. Bataka ba Buganda. Abataka b'ebika. Yes. Kati omuntu alowooza nti abataka abagenze wa president bano sibe basoose olutalo lw'abataka ku nsonga z'ettaka lubaddewo ebbanga lyonna era ono history abaddewo n'olwekyo okutereeza ebintu lwaki tewali bumu mu Buganda tewali kukwatagana ebitongole ebyenjawulo lwaki tebiwaŋŋana kitiibwa lwaki waliwo ekirowooza nti kyo kyamaanyi nnyo okusinga ebirala ng'ate bino ebitongole biringa lujegere nti ekkowa erimu singa livaamu olujegere luba useless ne bwe luba lwonna weeruli n'olwekyo ekkowa ery'abataka nga livudde mu lujegere lwa Buganda eggaali eba efuuse kigaali bakulula nki nkulule olwaliro Buganda eringa ekigaali kye bakulula obukuluzi kuba amapeesa agagatta olujegere lwa Buganda kwetambulira tegali bumu tegaliiwo kyekyaleese bino abantu abasinga bye batannabakuna kwefumiitirizaako era bo balowooza nti abana abasajja baligenze ne bakwata omusajja ne bamukunyaakunya ne babawadde ne debate naye temusobola gimanya kugikubaganyako birowoozo temumanyi na bajajjammwe wa gye bali temumanyi bajajjammwe embeera gye bayitamu wabula olyakeera ku makya n'avuma ebigambo byonna byalina okuva ku mutima okutuuka ku ki naye ekyokuvuma kiyinza okuba si kyekiki si kyekikulu ekikulu kusemberera bajjajjaffe abataka tusobole okutambulira waki
tukikirize nti bajjajjaffe abataka babadde batuuse ku kisenge nga solution eri emu yokka. Yes, si batuuse, batuuka dda. Batuuka dda. Kwe bintu bingi bw'oba ng'obadde ogoberera ensonga nkugambye nti abataka bangi tebakyalina butaka. Wadde kabona omukubiriza waabwe Kizito Mutumba yayimirira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga bamutaddeko ng'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Namugaa tetulina butaka. Nga munne gwe yawangula ow'ebuwama ettaka liri mu mannya gaabwe nga famire. Babe baali bakola bagaba ettaka mu ndagaano y'olwenda ekiteesawo eno Federation y'abataka. Yes. Ettaka bano baali kuba mu mannya g'abantu si mu institution y'abataka. Yes. Kati oli abaana bano abazaalibwa abaana b'abataka singa mukeera ku makya ne mulonda omutaka wa Kasolya ate bano ababadde mu nju y'obutaka tebaagala kuvaawo. Bo bakitwala nti abamu n'obutaka bwennyini babutwala nti nno kintu kyabwe. Yes. N'olwekyo ono ow'ekika gwe baleese anoonye gy'agenda. Kati ebyo Mmengo ye yali badde ebikola nga ekkiriza okutuula wamu n'abataka b'obusolya singa twalina obukulembeze ne bakkaanya. Naye ne bano bamanyi nti ffe abakatuliki be batulonda, ffe abasiraamu be batulonda ne tujja e Mmengo ng'abakiikirira abasiraamu, ffe abakristaayo be batulonda ne tujja e Mmengo ng'abakiikirira abakristaayo. N'olwekyo bino ebyebika tebibakola ki? Tebibakwatako. Nze njagala ogende ku butaka bwonna oli munnamawulire ondeetereyo obutaka obulina environment eringa bw'olaba e Lubaga, edikwota y'e Lubaga, oba Kiyinda Mitiyana, oba Kasana Luweero, oba Kitovu e Masaka, oba Villa Maria. Njagala ondeetereyo ekifo kimu eky'obutaka. Kuba oyinza okusanga ndowooze wa Mugema ewambaala ebbira baali bagezezzaako naye kati ate nawe wagenda woonooneka. Naye ate nawo tewaali tewenkana ng'eno gye nkugambye. Naye ebitebe ebyo ebya caaca ani ssente ezibikola baani abazisonda? Bazzukulu b'abataka. Amasomero ag'ebbeeyi agali mu bifo ebyo baani abagazimba? Bazzukulu b'abataka. Lwaki tebasobola bikola ku butaka bwabwe? Era obutaka bwe bumala okusaanawo n'abataka ne bamala okusaanawo kati tubeerewa. Sebo jjajja bw'agende wa president namuga tusaba sebo tugulira akataka kali n'abeera nga atambya amawano oba zizza omusango omunene. Yazaala nazzukuza naye mu kkuba atambula awunnuuna, atambula ayita Katonda. Abazzukulu omusanga alina emmotoka awaka mu luggya, mmotoka 5, alina ekizimbe kiriko ne gundi zino ezikuba empewo, kiriko esi. Naye n'osanga nkugambye n'osanga omutaka ng'ajjira ku kabooda oba eriyo omukolo mu lubiri. Ne bagamba abataka nti bundi simanya protoko yaabwe bali namba 18. Eno yonna tebaliyo. Katenti kabwe kali eri kawandiikiddwako abataka ba Buganda. Kati abakulu abalowooza nti bo bakitalo nnyo n'alyoka atandika okuyita Gabunga jangu wano mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka
gwe Kayira oyo no Kayira mukodomi wange oyo pasa mu bambogo oyo pasa mu bambogo oyo ayugira kujajo omutaka waki huwa Kasolya abakuba engalo ne bakuba kuba ono alina mukodomi we yawasa mu baki nene jajo omutaka wa Kasolya mukodomi wono kuba lwaki akikola ye Kereziya ye yamusimba okufuuka Katikkiro waki wa Buganda ono muwandiisi yakugambye abataka be bannannyini state bya Buganda yes bosobola okugamba bwotyo ne bagende wa Ssaabasajja Kabaka ne bamwanda gwanuka tuzimbewo nobaga nti mupebi wandiko byabawadde n'abataka ba Buganda beetaaga kuwa biwandiiko nga boogera mu Buganda nabo beetaaga okuwa assignment abataka ba Buganda beetaaga olukusa okulaba Kabaka nga balujja ku Katikkiro abazzukulu ebyo temubimanyi nti bajajjammwe be babayisa n'olwekyo kiki kye balina okukola no babadde bateekwa okwekalakaasa nga bayimiridde mu kifo we munaategeerera nti abataka balina obulumi kyensaba Abaganda mutegeere nti bajjajjaffe abataka balina obulumi n'ejjooge libadde libatuuse ku magumba njagala nga tumbamba tulaba ategeere bajjajjaffe batuuka batya mu kaseera ako tutuuka tutyawo okutuuka okujoogebwa batuuka batya okutuuka okujoogebwa n'okutuuka ku sseeri olutalo lugazi ate lubadde luwanvu ekisooka tubatwala nti bakitiibwa era bwe tubalaba kyenkugamba nti tukuuma ekitiibwa kyabwe era n'ebimu tubibagaana kuba tojja kusanga mutaka wa Kasolya nti kati ye poota tojja kusanga mutaka wa Kasolya nti ye makanika naye gwe weebuuze omutaka wa Kasolya ayimirira waatya alina abaana basoma batya era ojja kusanga ng'omutaka wa Kasolya bamuleeta nga kumpi bwe yasomako yakoma mu P7 naye olw'okuba yensikirano ate nga gwe bateekwa okuteekako ng'omutaka waki owa Kasolya kati bwajja n'asanga abaana badiployingiddiwo bannaddiini be bawaddeyo ng'abakungu abagenda okuddukanya obwaki batunuulira omuntu eyakoma mu P7 nga ne byayogera tebabitegeera ayogera luvulungutu kakati baba tebamwagala na kusembera we bakola ki we bali tamanyi kuliisa bijiiko tamanyi kweyisanga bazungu kati kye baba bagamba abo kale abataka tutegedde kakati njagala otunule nti bw'ona otunuulira olwaleero abalangira abaliwo Semakookiro n'Ejjunju obujjunju ndowooza ali Bungereza Semakookiro asomera Buddo kati buuza baana b'abataka bameka obwakabaka bwa Buganda be buweerera e Buddo nti Semakookiro bw'alijja ng'akolagana ne bano kuba baasomera bonna Buddo ekyo kyetaagisa kusooka kumala bakuba mitwe gimala okutereera mulyoke mukitegeere nti eggwanga lino bwe linaaba ligenda mu maaso abataka abatuula ne Ssaabataka bateekwa okuba nga bali ku levo y'emu kiki ekikutwaza Kabaka e Bungereza n'asoma ng'abataka bakola nabo tobatutteeyo byayogera tebabitegeera naye nabo be boogera tabikola ki yes era tabitegeera mukulu mbiru njagadde Obuganda n'abatugobera bategeera ensonga eno statement eyettako okugamba nti abataka abakulu ab'obusolya bagenze ne basaba ettaka
nga tulina ebizimbe ebiyitirivu mu Buganda ng'ebimu n'Obwakabaka bwe buvunaanyizibwako. Tulina Muganzirwazza ssebo offisi ezisinga nkalu, tulina ebizimbe enkumu, tulina n'ettaka weeriri. Lwaki si ku eryo kwe twandigambye nti abakulu kwe bandibadde at least batuula ng'oggyeko waneena Masomogi we yabawa omukulu gw'ongambye n'abagamba baleete obukakafu. Ssebo ndowooza nga sinnaddamu kibuuzo ekyo. Nsaba onsomere akatundu kano okuva ku outside. Okome wano. Ekikulu kyensinga okwagalamu gwe mwoyo omubi ogwayingira e Buganda gwe tuteekeddwa nagwo okusooka okutegeera. Ndyoke nziremu ekibuuzo kyo ky'obadde obuuza. Page 152 y'ekitabo The Struggle for Land in Buganda 1888-2005 kya Samuel Lwanga Lunyigo, page 152. Outside the charmed circle of leading chiefs and priests, most Baganda were illiterate, in the Western sense in 1900. Even some of the leading chiefs' thumb printed rather than signed the 1900 Buganda Agreement confirming the basic literacy of the Buganda, and when the schools were opened in the 1900s, they were specifically for the sons, especially sons and daughters of chiefs. The ordinary Mukopi got education by accident those days. So the contents of the Buganda... The ordinary Mukopi got education by accident those days. So the contents of the Buganda Agreement remained the secret of chiefs, missionaries and officials of the protectorate government until the Mayoland allottees began to grab land in earnest. Page 153. In 1906, Apollo Kagwa grabbed Butaka estates in Busuju and Gomba, exhumed bodies and expelled the attendants of these ancient graves. Stanley Tompkins, the collector Buganda, got reports of these desecrations and ordered Kagwa to stop them and rebury the bodies. Ham Mukasa, a protege of Kagwa and the powerful county chief of Chagwe, was also busy exhuming bodies in Ndeje in Chadondo, including the body of a king who had been interfered through centuries earlier. He also grabbed Bulingugwe Island. He also grabbed Bulingugwe Island, an island which traditionally was the special preserve of kings. Nuh Mbogo, the critical conscience of the aristocracy, asked Kagwa to stop his activities and Ham Mukasa to surrender Bulingugwe to the Kabaka to no avail. All this and more was happening before the first final mile title deeds were issued on 2nd January 1909, a function so important that the governor in person presented the first final title deeds to some of the regional allottees. Yes. Eyo group etandika okubba ettaka ery'obutaka nga bweziikula n'abafu. Yes. Ye Hamu Mukasa omuva kati abakungu abamu abali Emmengo yaziikulako yagendako ne mu Masiro n'aziikula bakabaka atwale ettaka lyabwe. Kwega tukyali ku bano ne tulinawo n'abo bali be baasooka bano basika baabali. Anti kye ŋŋamba, yes.
bali batuuka n'okuziikula. Yes. Bano kiki kye batakoze? Towulira bisigala by'Abassekabaka mu masiro bye babba? Towulira bino bya gundi bya kyapa mu ngalo bye bagamba nti gwe ku ttaka lino tuweeko tukusalireko olyoko osigazeeko kano lino tuli tutte Ssaabasajja Kabaka asiimye? Tobiwulira? Bwe bapima ettaka mu 1900 essaza Busujju balikuba ne litwaliramu obutaka bw'Abengo. Naye Abengo beewuubye mu Buganda Land Board ne batuusa n'amabaluwa ewa Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka kati ettaka lyabwe ery'obutaka tebali baddizanga ewali ennono zaabwe ng'omutaka Muteesaasira wali era gwe wali lowoozezza nti atambulira wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Bano baapoloka ggwa ne Hamu Mukasa okukola bino baamala kutta Kabaka Mwanga. Nuhu Mboga abagamba ebyo mubikomye nga Mwanga bamusse. Bano babagamba ebintu bya kyapa mu ngalo mubiyimirize. Tufuna Kabaka atakyali bwe tutakyamanyi mbeera ze. Kubanga waliwo akakundi akaagala ebintu bino biri ndowooza mu Amerika. Nti wateekwa okubaawo abagagga abateekwa okufuga wano abasalawo. Baani abafuga Amerika? Nti Bill Gates, Samanya gundi ne gundi be bafuga Amerika. N'olwekyo pulezidenti wa Amerika yenna bano be bateekwa ateekwa kubeera wansi wa bano. Kati bano abasajja b'omu Bulange ebyo bye baagala okukola. Baapoloka ggwa bye baakola. Bano bye baagala okukola olwaleero. Beera bafuuyirira Kagalo olunaku lukye nga balina omulangira omuto gwe baagala okulaga Obuganda. Bo bafuuka abakuza be. Ate ekyo baagala okifuuka nga mu Buganda tewakyali muntu n'omu asobola kuyimirira n'aboogerako. Ekyo tetusobola kukikkiriza. Tetusobola kukikkiriza. N'olwekyo bazzukulu ba Buganda mwenna mbakubiriza mujje akajanja mubeere bakkakkamu mwegatte ne bajjajja tulwana oluki? Olutalo. Tuluguse. Era buli muzzukulu semberera jjajjaawo. Teri muzzukulu ava ku mabega ga jjajjaawe n'agwa. So ekibuuzo mba njagala okyanukule, tulina Muganzazi, tulina ebizimbe ebitali bimu, tulina abantu we tuyinza okukkiriza nti yes wano abataka abakulu ab'obusolya we bandibadde nga bateekayo afeesi zaabwe. Ettaka tulina ddene. Simanyi nti kuba kyetaaga ndowooza bannamawulire mutandike okutuyamba mukole ku risaaki. Naddala akwata ku Buganda abakwatako mmwe. Kwanze saagala nnyo bantu ba bweru bajje batuwandiikira ebyafaayo byaffe. Ffe bannannyini byo nga basobola n'obbyogerako. Tutyo byogerako. Abataka abo boolaba. Ngera boolaba abasajja batu we bayandayanda ne badduka ne badde eno ne badduka ne badde eno ne badduka ne badde eno avuma n'avuma agobaganya n'agobaganya asamuliza ebisaaniko n'asamuliza. Basikera ku makya ne babagamba kati Kabaka asiimye mutuule nga mu lubiri. Ne bamalamu emyezi egi. Ne babagamba kati mu lubiri muveemu mugende mutuule mu Bulange. Ne batuula mu Bulange emyezi egi. Ate ne babagamba kati ate muveemu. Kakati basajja batu ne babeera nga babundabunda buki?
bubunzi bunzi bwe njagala okola research ku buofiisi bw'abataka mu bika ebyenjawulo genda walinga ku nnyanja ya Kabaka yes kakalabizo lya kikana ekika kyendiga yes genda wano nga ku popopo yes lakwalo ne wano ngoweta waliwo wofiisi y'ekika ky'emmamba lakwalo ne wano Kabaka genda wano nga ku Kabaka njagala waliwo awo wofiisi y'ekika kya Namuŋoona no ekika kya Nakinsige ojje no nga kusanyu babies home yes ojja kusanga waliwo ka corridor waliwo office y'ekika kyengeye kati oyinza n'okubuuza obutaka bw'abengeye nobi geraageranya oyinza okugenda n'obuuza ekika ky'ab'obutiko ebukalango ne wali bana basomedde abagundi yefaza magembe aba charismatic yes charismatic ya obutaka bwonna babugula ne bw'otuuka ewa faza magembe n'ogenda n'otuuka ne ku butaka ebukalango oyinza okwewuunya baani abazimbye bukalango ewa faza magembe lwaki tebasobola kuzimba bukalango ku butaka bw'aba butiko genda wano ku ofisi yaffe yakika ky'emmamba wo ku popopo yambukaawo ojja kulaba kwagamba ogenda okutuuka naye nga ekyo ebyo byonna byabaawo ng'oyo gundi atadde gabunga mu nkwawa omugenzi akibisopu Sipuliyano Kizito Lwanga atadde gabunga bwati mu nkwawa agenda amuwaana naye nga asobola okukunga abantu ne bazimba essomero eriva kuno neeri ne bateekako n'ebisulo naye nga wadde oba katugambe ka dispensary tasobola kagamba nti kamobilizing bakazimba ebuwaya ne badda ku ttaka ly'ebuwaya ne balibba paka le baalisaanyaawo kati waliwo obubeezi Kayumba mwe baziika bagabunga okiwulira naye nga bw'okeera ku makya noga nti twagala ab'emmamba wano olaba emirangaatira gy'abasajja negivaayo ne giyimirira naye nga obutaka bufaanana bwe butyo nolwekyo bajjajja bwe batuula ne baga naye tukoze tutya tugendewa nga tebalaba obasuubidde kukola ki bwe banaasirika era mujja bagamba lwaki mwasirika bagendewa bwe banaabayita banawuliddeko omuntu agamba akale baali tuyise ne tusonda ssente naye nga nekyayogerako musajja wattu ndowooza bwe yamaze okulya emmere nakkuta naga nti kankoleyo ka audio nange nzire ku bataka bano nsambirire kati baali tuyise ezo ssente zaali tulemye okusonda ne bayite nkubuulidde nze kumenyedde genda kuba endiga genda kuba emmamba genda kuba Nakinsige genda ku kika kyengeye mpite wana ku kika kya Nakinsige bannange nga kama kiki naye gwe bw'onooba oyagala aba Nakinsige abakolamu ojja balaba gwe bw'ogenda ku kyakyo ojja basangayo bw'ogenda ku kkanisa ojja basangayo nga oli bw'aba ekkanisa eyagala obukadde 3 omuntu omu abukwata n'abuwaayo naye ng'ekika tekisobola muga nti twagala emitwalo 10 n'agikwata n'agikola ki naye wabula ayagala jje apaakinge wali emmotoka mwena mumukubira engalo kuba muzzukulu wa Gabunga atuuse kati n'akwata Gabunga n'amuwaayo emitwalo 2 n'alaba nti akoze nnyo ayagala buli lwatuuka mu lukiiko Gabunga amubalage oyo muzzukulu wange nno yanyimirizaawo kugambye ekyo Bishop Lwanga ng'atadde mu Gabunga wano mu nkwawa emikolo bagikolera ku popopo Sipuliyano Kizito Lwanga yalagidde naye ng'opposite we waliwo ofiisi yaki
yekika nga bulinga kana akafumbiro bw'abaluŋŋaana ekika ky'emmamba okiwulira nolwekyo bwe tuba Abaganda twagala okwogera ku nsonga za Buganda tuddemu tutegeere nti Buganda yaffe ate era tugikolerere nga tetwereseemu bano bajajja tugende gye bali njagala ndowooza tumalirize n'ensonga lwaki omutaka wa Lusimbi yagambye nti okumya obutebenkevu emirembe weegiri ekyo kyekisinga okutawaanya abaki abantu Walusimbi ng'asisinkanye pulezidenti ng'ayogera naye oba omutaka omulala yenna ndowooza kankiteeke bwe nti omutaka Nakigoye ye yayogedde n'omutaka Walusimbi naye ebika ebyo ebibiri bwe mba seerabidde Kabaka bwe yali asazeewo okulambula obutaka yabituukamu ekinyomo n'effumbe Kabaka yagendayo ekika ky'ekinyomo ensonga gye kyayanjulidde pulezidenti nkiwa Ssaabasajja kyali kigimubuuliddeko ery'ettaka lye baawamba aba National Forestry Authority. Yes. Naye nga Kabaka asobola kukola ki? Era bwe bagimubuulira bwe yagikola ki? Bwe yagikomya. Statement eyo sinene mukumbiru mu Kabaka nga asobola kukola ki? Ate nkubuuzizza nti nkubuulidde bwe mba nzijukira bulungi ng'era mmanyi nti Kabaka bwe yalambula ku bika ebika ebyo ebibiri yabituukako ku butaka bwabyo ya ekika ky'ekinyomo n'ekyeffumbe yagendayo kakati ekizibu kino walisuubidde okuzibuulira Kabaka ne zikolwako bunnambiro yes. Bwe ziba zaalema oyinza okunenya omutaka Nakigoye yagenze n'azibuulira alina obusobozi okuzisolovinga. Ebakka omutaka wa Lusimbi yali azimba essomero era Ssaabasajja Kabaka yalikola ki? Yalituukako n'asimbako n'ejjinja. Ndowooza omuntu alowooza ku nkulaakulana yali badde amaze okufuna omusingi bajjajja gwe balowoozaako nti ddala balina obwongo obulowooza okugenda wala mu maaso. Era n'alirowoozezza nti newankubadde nga tannaba kumalayo bika ate eyo yali badde obusinziiro okubeerako engeri gy'asisinkana abataka n'ayogera nabo n'abenkalejinga okugenda mu ki? Naye nkakasa nti n'okutuuka olwaleero bayinza okuba tebafunanga kutuulako kwogerazaganya kababa abakungu ba Ssaabasajja Kabaka ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yennyini nti Walusimbi ekikuzimbiza essomero ku butaka kiki? Wa woonafuye tukukwatireko ng'Obwakabaka. Essomero eryo tetulowooza nti ly'abafumbe bokka. Of course. Tekisoboka. Era oyinza okulowooza nti Walusimbi akutte ku liri ekkubo lyenkugambye nti atuuseeko ekiyinda Mitiyana n'alaba bwe wafaanana n'alowooza n'ekika ky'effumbe obutaka bwakyo bwali badde nga obw'ekiyinda Mitiyana n'afuna ekinyegenyege. Yes. Nange n'ali baddeko ng'Akibisopu Ziwa nga bwe nvaayo ensi esobola okundaba. Naye bw'aba ng'asobola okujja n'otuuka ku mulimu gw'akoze nga tosobola na gumanya makulu gaagwo
n'otambula butambuzi n'ogenda newankubadde abantu baba babi nze ndowooza nnyinza okutuuza bajjajja abataka ne mbaga embooko ze nibadde ngenda obbakuba musoke mumbuulire n'olwekyo omutaka wa Lusimbi ye mu kwogera kwe ng'amaze ensonga y'ettaka yayogedde ku nsonga y'obusika eri mu ofiisi ya administrator general ereeta abasika okukaayanira obutaka nti olwaleero abaana abakulu b'ebika bwe bamala okufa abaana baabwe bakaayanira obutaka nga ewaka waabwe era bwe bateekako omukulu w'ekika bwe muba temumuwadde magye bwe muba temufunye bakanyama ku butaka ayinza obutabeerako nga waliwo abaagala omuli obuki obunyama naye nga ensonga eyo eva mu ofiisi ya administrator general nti ejja neegabira abaana obutaka yo temanyi na butaka ofiisi ya administrator general temanyi butaka bwaki bwa Buganda kakati ensonga ya administrator general osobola gyogera waani wa Kabaka wa Katikkiro nakubeera kumpi yeetaaga nagenda mu paalamenti yes ensonga y'abataka eno ku nsonga za administrator general n'obusika byetaaga okutunulwamu n'olwekyo obyo oteekwa byogerera wa oteekwa kgenda ku lusozi oluwanvu n'obyogera ne babitegeera bw'eba yakolwako bw'eba tegenda kukolwako nebeera mu likodi naye omutaka wa Lusimbi yaliwo mu 23 yajja n'atubuulira ensonga eno nga bwe tusomye ku bamiti kabazzi bakaate babasudde bye bakola mu Bataka Federation era singa eggwanga lino libadde mu mikono gyaffe singa waliwo abateeseza Buganda nga balina kwe basinziira ne lwakuba nti abaliwo beeyagaliza buki bweyagaliza bo baagala bazimbe ka creek akagenda okufuga abantu abalala abasigadde mu Buganda nga basaapolo Kaggwa bwe baakola feri n'ettaka lyaffe olubiri ffe tuteekwa okuzimbamu ebbaala z'okunyweramu omwenge tetujja kusukka waawo Mukama abakuume atakumira mpeera batukumye tujja funa programu endala okuba torch mu butaka eyo ejja kuba nayo ya njawulo nakola sa reporter naye okunoonyereza nali ku ground nnyo ku omutaka kijje kasita bwe yava mu bulamu bw'ensi nagoberera kuva ku lunaku olwasooka ddala paka olwasembayo nenzikiriza nti ddala kituufu Buganda bulimu obuzibu okumanya ensonga eyo tujja funa program obutaka oba ebika bingi obutaka bwabwo amazima kituufu onoonya bunoonye ng'anoonya empiso kiki ekyatuuka ku ttaka eryo ejja kuba episode ndala atakumira mpeera batukumye nze muzikuwaga nga Moses Wamala Uganda ey'enkya mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi
yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya.